I do remember, yes. Could not forget. Well, thank you so much. Yes. Sure. So this being a part of your revival I'm is in taking place. I'm going to You be can now go. Well, anyway, thank you so much for giving me the opportunity to share with you and to welcome us into your beautiful country. We're so excited. My name again is Chaplain Ivanka Farabee, and I'm with Breath of the Spirit Ministries, who is headed up by Dr. Michelle Corral. And we are doing a pastoral conference here that is starting tomorrow that is going to have hundreds of pastors there, and we are excited about what God is doing just in the lives of the people who, not just us, but the people who are going to be in attendance at that conference. We're in great expectation of what God is going to do and how it's going to empower us all to do great things when it comes to fulfilling purpose in the earth, when it comes to just developing and being great people and ministers for the kingdom of God, as well as for mankind, wherever we're called, whatever we're called to do. And so we just want to avail ourselves to the people of Uganda, and we are here to serve, and that is why we're here. We're not here for any other purpose except to really avail ourselves in the way that God would use us in the circumstance of the conference that we have coming up. And we're so excited and so humbled to have the opportunity to do it. So humble. We don't take these opportunities lightly, you know, when you invite us and we're able to come. And so we just want to do whatever it is that God would have us to do here. And we thank you all. Thank you so much. We understand that it's good, and so that we can get excited also. The only one who can solve it is Jesus Christ himself. And the whole purpose of coming is to bring unity to the body of Christ. Right now, we need unity in the body of Christ. That's what's going to bring revival. That's what's going to bring the power of God on this planet, and this planet needs it now. We're really excited to be here in Uganda. We know that the pastors are hungry and that they're ready for the revival. They know how to pray in. They know how to press into prayer, and we're really excited to be a part of what's happening here. We started out with us; it was small, and God has just taken this to such a tremendous level, and we really look forward to it. We really look forward to being here when God begins to move and to be a part of this. All right, then names, your names. My name is Reverend Denise Luke. And Terrace. Breath of the Spirit Ministries International Inc. is here and has arrived. We're excited as the 2023
Fire and Anointing Conference is upon us. Amen. God is bringing revival to this land. Hallelujah. This is a birthing place. And in this very season, God is going to restore, He's going to rejuvenate, He's going to refresh, and do what He has called and commissioned each and every one of you to do. Amen. We are called and we are anointed and appointed for this hour and season. And may we see revival sweep across the land and into the neighboring nations. And we are honored, privileged, and grateful to be among our brothers and sisters on the African continent. May we see what He has promised be fulfilled in this very hour. May the works of your hand be blessed and the labor of each and every one involved, not only in this conference, but the work that has been done before our arrival, before you even knew who we were, because God has called each and every one of you, and you will not be denied of His blessings, His promises, nor His anointing. God bless you, saints. Bless it, bless it, bless it. Ngana luno omukyala wa Katonda n'abaweereza ba Katonda bonna Katonda bataddeko amafuta kyokola abayisa abasumba bonna awatali kusosola awatali kwawula nti eno fraternity bweti omusingi kulaba nga abasumba bassa kimu bakola ekintu kimu ne okwawukana nga tekuliiwo ffenna kubanga tuteeba mu goolo emu ng'abasumba omulabe waffe ali omu yekka ye sitaani gwe tulwanyisa tewali kibiina tewali ki so kati olukungaana luno nzikiriza nti lugenda kugatta lugenda kwogera amaanyi kubanga bataata b'eggwanga basinga bonna lubagase bagenda kubanga bwe bali kwogera n'okweyongera okuwagala n'okwogera eri eggwanga lugenda kukyusibwa nyaniriza abasumba bonna abali mu ggwanga mujje kutandika ennaku z'omwezi 8 na 9 mujje tulabe omukono gwa Mukama mujje tuwagalwe ekitiibwa kya Katonda kirabisibwa tusobole okugenda mujje tukoleere tugende twase emiriro mu ggwanga lyaffe Uganda. Lwaki olowooza ab'amagye bandibadde n'abakrisitu beenyigira mu kubuulira enjiri ya Katonda? Ab'amagye batuufu nnyo kubanga bateekeddwa okubanga beenyigira mu kubuulira enjiri ya Katonda kubanga be bantu ab'amagye be bantu bennyini basooka okulaba amaanyi ga Katonda ag'okuzuukira. Yesu bwe yazuukira abajjaasi bennyini basooka okumulaba ne balaba ng'azuukidde ne batwala amawulire nti Yesu azuukidde takyali mu ntaana. So kati ne batandika okubuulira enjiri era ekigambo ekyo kituwa ebbeetu okutwala amawulire ga Kristo ag'okuzuukira ag'obulokozi mu nsi yonna. Ng'oggyeko ekyafandi. Dr. Michel asuubizza okuba nti abasumba buli omu afuna essuuti afuna engoye abaana b'abasumba bagenda kufuna bags bagenda kufuna scholastic items buli musumba era bino bitono ku birala ate ebijja tiimu endala eyingirawo ku airport ate egenda kuleeta bwaguuga buli muntu agenda kufuna bantu bagenda baliisa bagenda basuza bagenda kufuna ebirabo. Yes, amanya mu Luganda. Twagala ate nate okutegeeza eggwanga nti abagenyi bamulindwa Dr. Michel Corral tiimu ye esookedde ddala emaze okuyingira mu ggwanga. Abamerika 20 sofa twakafunako Abamerika 10 abakayingira abalala bagenda tuuka ekiro kya leero ekirala n'abalala bagenda tuuka olunaku lw'enkya. Olukungaana lwa East Africa Fire Conference of Pastors olugenda okubeera wano ku Shining Hall ensambe tutandika nga 8 ne 9 Tuesday ne Wednesday. Omukulembeze w'eggwanga agenda kubeerawo ku lunaku olwokubiri okubeera nga briefinga abasumba n'okuwuliriza okuva gye bali lwansonga President Museveni akizudde nti eggwanga tasobola ddikulembera okuggyako nga akolaganye na institutions ez'enjawulo omuli institutions ez'abakulembeze b'ennono omuli abakulira amadiini omuli abasuubuzi n'abantu abalala bonna. Kati nabwe kityo tulowooza nti ebirowoozo ebyo byagenda okuwuliriza ate n'ebyagenda okwogera bigenda gattako okukulaakulanya eggwanga mu by'emirembe mu butebenkevu mu bumu era ne Dr. Michel naye agenda kukola kye tuyita revival okudda obujja okw'abasumba abasoba mu 7. E Kenya wavuddeyo abasumba 56, Rwanda wavuddeyo 10, Congo 10, South Sudan 10, Tanzania 10, Burundi 10, Uganda
tugenda kusuza abasumba 500 nga basula mu hotel. Anointing on our pastor, Dr. Michelle Carroll, is simply going to be transferred to the pastors, and the pastors are going to go out and pass on to that anointing to the congregation. We are totally fired up. We're ready, and I know you're ready. We've been praying. We heard you've been praying, so we're ready to go Yes, forward. We're ready. yes, the fire of God, yes. Names? My name is Tirsit Asrat, and I'm from Ethiopia. Ekyamazima olukuŋŋaana luno Mukama akozesezza omukyala wa Katonda Dr. Coral Michelle okugatta abasumba ab'enjawulo, era mu lukuŋŋaana luno ogenda kulaba ku basumba ab'enjawulo nga bayimiridde ku kituuti kimu. Ogenda kulaba ku Bishop Kiganda Dawudi, ogenda kulaba ku Bishop Dr. Michael Chaze, ogenda kulaba ku Pastor Irene Manje, Reverend Irene Manje, ogenda kulaba ku Professor Simeon Kayiwa. Ate ng'oyo era musajja wa Katonda yeetegese basebo ne bannyabo n'amenya ki n'aleka ki. Abasumba bonna ab'e Uganda b'omanyi bagenda kubaawo, ate si ba Uganda bokka. Luno olukuŋŋaana lwa East Africa, ate actually lusinga ku East Africa kubanga mulimu n'amawanga agasukka ku East Africa, amawanga nga Eritrea, amawanga nga Ethiopia n'amawanga amalala agali ewala. N'olwekyo lugasse abasumba abaliroko ate abavudde mu America n'abamawanga ag'enjawulo.